nga n'ekifaananyi weekiri omuntu eyayita pulezidenti w'eggwanga n'agamba mumundeetere muyambe yabeera naye ennaku 2 n'amukwata n'amuwa abasirikale nti mumutwale mumusibe n'amuteekako baloya ab'amaanyi ne bamusiba era omukazi wattu wayitambale n'akolaki bassebo ne bannyabo guno omulembe gututulugunyiza nze nina amagumba 3 mu mugongo ge sirina waliwo byuma naye nga bankubira mu palamenti naye twagala okubuuza ekibuuzo kimwe yawandiika ekitabo kiri yagamba nti abakazi balwa ebbanga nga batulugunyizibwa mu byobufuzi ensi tefaayo naye lwaki wabaawo ekiseera ne watandika okubaawo abantu ne bafaayo ne babuuza Mr. Kyagulanyi weebale nnyo okututeerawo kiseera nga kati abakyala batulugunyizibwa balina ekibiina ekibawa pulatifomu ne boogera ebibatuuseeko because wali emabega sabo bw'ovaayo n'oyogera pulezidenti akufiirako buki bufiizi kubanga okutulugunya abakazi kigenderere baagala babatulugunye mutya ennyonyi wa 52% mubeere mu kutya mwetye muleme kuvaayo okwogeza ddoboozi kubanga buli we muvaayo ne mwogeza eddoboozi abakyala ensi eba ejja kukyuka kati kyava akola bw'ati Nambooze bw'avaayo ng'amukuba ng'amumenya omugongo kati abakyala abalala bonna kati Nambooze ate ng'abulako ne waakola ki waayogerera ateekako n'abalala ne bagenda nga bakwogerako alimba akuteekako n'abantu abalala ne bakudemonizinga ne bakuvuma ebintu paka bya mu kisenge kati woli mukazi n'okola ki kati National Unity Platform kyekoze ekyenjawulo Owekitiibwa Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyataddewo ekyenjawulo kye muva mulaba kati abakyala bavaayo. For once there is a political party that has given women a platform to tell the world that you are being persecuted, that you are being politically targeted, that you are being tortured. So for abakati kivudde era ke kivudde ke kijudde kiveeyo kigenda kunogerwa ki. So I want to congratulate you women, and I want to encourage everybody. If you have ever been tortured, get out and speak out. Speak out. Yogera. Mwogere basebo ne banyabo muveeyo. Tukosa omukisa kuno National Unity Platform gwetuwadde. Tuveeyo ekigambo President waffe kyagamba tubala. Tubaki? Tubalabize. Abakazi Museveni aludde nga abatulugunya. Ekibadde kibulawo okumukola ki? Nga bwembalaze nti kandida. Bamumwa mu mbugo ne president omulamba bwe yagendayo nti omukyala wunaze yasiba muki oluvannyuma ne bamuttira ne muki bwe batyo bwe bazze bakola. So I want to thank the president for giving us this platform of the National Unity Platform where everybody buli munnayuganda yenna wasobola ovaayo n'ayogera ekimuli ku muki. Kati abakyala njagala kubagambayo ekintu kimu. President yatuyimbira akayimba tibaagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kola ki. Mazima wano singa bagamba nti bannange bantu bameka abaagala okuba nga Betty Nambooze abakyala, naye abakyala bameka abaagala okutambula olugendo Nambooze lwatambudde. Muli beetegefu okulutambula? Mwagala okugenda mu ggulu? Bw'oba oyagala okugenda mu ggulu oteekwa okuba nga n'okufa okola ki? If you want to be Nambooze, if you want to be a Baby Kyagulanyi, if you want to be a Naluyima, if you want to be a Namuga, if you want to be anybody, if you want to be that great woman, be able, be ready, prepare. Tuwokutejjane olugendo luyinza obutaba lwangu naye olugendo lusoboka basebo ne bajjamu. Ate ffe bwe tunaalutambula n'obugumiikiriza, ffe bwe tunaatambula olugendo luno n'obumalirivu, bawala baffe tebagenda kwetaaga kulutambula, bagenda kuyita mu nsi muno ng'abantu abaki abalala bonna.
kyesembyayo tebabalimbanga nti waliwo eddembe ly'abakyala ery'abaana ery'abalema ababikola ebyo baagala tufragment the battle baagala basaasaanya oluki abakyala balwana bokka mbu balwanirira ddembe lyabwe abavubuka balwana bokka tugendeyo ku mikolo president n'oyogera twagala wano ekkubo twagala wano kino omuvubuka naga nti naye fe abavubuka otukoledde ki ng'ayagala ogambe nti mbawadde omupiira abakyala ogendayo n'oyogera ne bagamba naye fe abakyala otukoledde ki nga baagala bagambe bino Museveni byabagamba nti nkuwadde akabizzi banyawo bwe tunaafuna eddembe lyaffe obubisi tujja bwegulira. We don't want PDM. Tetwagala ebyo gavumenti etuwe ssente. Twagala gavumenti esse mu nsi yaffe eddembe ensafugwe bulungi buli muntu agende yeekolere wabeerewo enjawulo wakati w'abakozi n'abanafu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Our power. Thank you so much, our honorable members of parliament. DJ, please do something. Please do another handshake with the president. DJ, thank you so much. There is a presidential advisor I saw fighting on stage that he wanted to have a chance so that his president sees him. Naye munango waffe tumulabako. President waffe tumukola ki? Tetulina kulwanira stage kumulabako. Tubyekola byokka. Munange yeyo president w'abantu. Twebazeeko ku bannamawulire. Bannamawulire bannange mwebale tubeeramu. Omulimu gwe mukola mwebale butakoowa. Babakubye kibuuku. Ate honorable agambye nti kati okiriwo okulabisa. Kulabisa. Nalaba omusajja bw'akweka DR foomu emabega eno. Ekyasikadde ng'aleeta yenda. Nakitira ati naye gakomere emulaba. Omwana najja n'agibbawo tegeebuuza ebisaluse olusanvu zifuddewa. Mwebale kulabisa bantu. Mwebale kulabisa. Mwebale kubeera mu struggle. People power. People power. Mama Sam, ostrich mu Luganda bagiyita bati? Kimanyi. Tomanyi ostrich. Bana ostrich bagiyita bati mu Luganda? Kino ekirina amaaso amaanyi n'ebyoyo ebingi. Okimanyi. Kati omanyi ostrich. When an ostrich sees danger, you know what it does? It hides its head. Yeekweka n'eyebika omutwe. Kati what is in its mind? Kiba kirowooza bwe kiba tekikulaba naawe tokiraba. Togenda kituusaako ki? Buzibu. Kati ki kye ŋŋamba? Twabadde wano mu kawempe ne tukuba akalulu. Ne tukuba NRM mu bubi nnyo. President Bia n'anyiiga. Buganda n'agijjako ku maapu. Bwe muba temundaba nange sigenda kubalaba. Naye munnange Buganda yeffe. Mr. President, Buganda baatuggyeko ku maapu. Kati tubalaba. Era nze Dr. Shabim Nambasa neddira Nsenene nga mu North Central. Ate munnange Buganda Mwange kannayogereko. Lwaki mama nakitolidiya. Mama mpita Mama Sam. Mama esanze mali Ndi muzzukulu wa Nkali. Ndi kansala. Ndi women leader mu Nina MSB. Nkolako ekiseziwoma. Simba ku mikolo. President ne NUP mwebale kumpa.